Tubalamusiza abalungi abatwegesa amaaso nate tuli wano ku Kyaggwe TV okubeera nga twongera okutunuulira ebyobufuzi naddala mu kitundu kyaffe kino ekya Kyaggwe. Kyaggwe TV ekugamba nti terina kirala kyekutuusaako okuggyako amazima ameereere. Nga n'olwaleero twagala okutunuulira ebyo ebyavudde mu kalulu ka NRM ke tuyita akamyufu ka NRM. Biki bye tuyigamu, bitutwala wa, bituyamba ki? N'oluvannyuma tusobole okubeera nga tulina okusalawo okutuyamba okulaba nga districts zaffe ezikola Kyaggwe nazo zivaayo ng'ebitundu ebirala bye bikulaakulana nga biyitemuka. Njagala okuyozaayoza abo bonna abasobodde okuwangula okusingira ddala mukwano gwaffe ku Kyaggwe TV omwami Robert Migadde Ndugwa okubeera nti yasobodde okukwata bendera ate addeyo akiikirire buvuma mu lukiiko olukulu lw'eggwanga. Mpozzi njagala okubategeeza nti akalulu kano ke twavuddemu kabaddemu bingi bw'otunuulira mu bitundu ebirala eby'eggwanga omwabadde n'abantu abamu okutuuka okufiira obulamu bwabwe. Ebyo tubivumirira ffe wano nga Kyaggwe TV kubanga tebigwanye. Akalulu muzannyo ke tusuubira ne tukavaamu ate ne tuyingira mu mbeera endala. Akalulu muzannyo naye ng'omuzannyo guno tugusuubira okubeera nga tuguyitamu okubaako ate awalala we tutuuka mu byenkulaakulana, mu bumu, mu kwezimba. Tulonde tuve mu kulonda tusigale nga twagalana, tusigale nga tuli bumu. Njagala bategeeza nti tuli ku Marian Gardens nga tusinzidde okubeera nga tukutuusaako program eno. N'olwekyo ngenda kusaba likinga, followinga, sharinga ate era subscribinge ku Kyaggwe TV okusobola okubeera ng'ofuna bino n'ebirala bingi bye tugenda okubeera nga tukutuusaako. Nina omukyala Nalugo okuva ku radio ey'obujjajja, nina omwami Kimbowa Ivan okuva mu Uganda Radio Network n'omwami Eric Yiga ngono ava ku Salt Media nga bona bannamawulire abazze twongera okutunuulira embeera y'ebyobufuzi mu district ey'e Mukono. Nze Senfuma Daniel Mwesigwa. Program eri ani biri abiri mugumu nga tusinzidde wano ku Marian Gardens ekifo ekisangibwa ku kyalo Ntaawo nga bw'oba oyagala okubeerako okuwummula kwonna kwetaaga okweweeza ku bulamu okutwala omwagalwawo abeereko wasanyukira oba wawummulira Marian Gardens ku kyalo Ntaawo w'ogenda okusanga byonna. So nga n'essomero lirimu St. Cyprian High School esangibwa ekyabakadde eyo gy'ogenda okutwala omwana wo abangulibwe ate ayigirizibwe aveeyo nga wa mugaso era omwana alina ky'asobola okuteeka ku ggwanga lye okugattako ettaffaali. Twagala okutunuulira akalulu akaggwa aka NRM nga basunsula abo be balowooza nti be bagwanidde okukwata bendera yaabwe mu lwokaano olw'okulaba ani yaani akiikirira Mukono mu palamenti. Mu bufunze nga tetunagenda wala njagala nnyo abantu bano babiri nga batujabuliramuuko ku kalulu k'eggulo baakalabira kya. Kantandike n'omwami Yiga mu bufunze. Akalulu akajjo bwe twatuuseeko akalulu kagenze bulungi okuggyako mu bitundu ebimu oba mu kifo ebimu nga Kikooza wabaddewo okusika omuguwa era nga okulonda kwatandiseemu collate ng'obuzibu bwavudde ku register naye nga kyazuuliddwa abamu abadde bataddeko okuba nga balondesa ate nga babaddeko side. So ne kyetaaga okusika omuguwa wakati w'abatuuze ne poliisi okutuusa poliisi LDU bwe bazze ne bagonjoola ensonga. Mwami Kimbowa watambudde kumpi kumalako district yonna akalulu k'okusunsulamu abakwata bendera ya NRM wakasanze otya? Tekaawukana n'okulonda kwonna okubeerawo mu ggwanga lya Uganda era tuba tusuubiramu obutabanguko, tuba tusuubiramu n'ebitundu ebimu okubeera ak'emirembe era bw'otunuulira mwabaddemu ebitundu ebyabaddemu ku ddalu ne wabaawo n'ebitundu mwe kagenza obulungi. Naye okutwaliza awamu kye nasinze okukalabamu ensonga y'amaanyi g'abantu yeeyongedde kyewandiyise people power mu lulimi Olungereza. Ensonga eyo yeeyongedde nnyo okulabika. Nkyala Nalugo akalulu kagenze katya? Neyanza nnyo ssebo mwami Senfuma. Akalulu ka NRM oba akamyufu nga bwe tutera okukayita munnange nze bwe nabadde nkasuubira si bwe nakalabye olw'ensonga nti nasuubira akalulu kano okubaamu effujjo eringi okubaamu entalo ennyingi nga bwe tuzze tubiraba ewalala naye ate Mukono si bwe kyabadde. Akalulu
newankubadde nti mu bitundu ebimu mwabaddemu okusika omugwa okutonotono naye ebitundu ebisinga byabaddemu emirembe mingi era ng'abantu bazze ne balonda oyo gwe babadde baagala ne bagenda awatali kola fujjo eryali lisuubirwa nga tulowooza nti oba oliawo banaabaamu okulwanagana okw'amaanyi. Twagala leero okutunuulira bingi ebyabadde mu kalulu kano. Jjukira nti ke kalulu aka scientific akasoose bukyalubanga lwa Myindi. Kiki ennyo kye tuyinza okuyiga mu kalulu kano naddala nga twetegekera akalulu akagenda okuddako akatulondera abakulembeze abanaatukulembera ate ekisanja ekirala okutuuka mu 2026. Mu kintu kino kye nasoose okuyigamu bannayuganda oba bannamukono bamanyi kye baagala. Beeyongedde okulaga nti balina emitwe gyabwe era beetegerera ne bw'okola otya nga basazeewo baba basazeewo. Njagala okutegeeza nti akalulu ke twogerako ke kakalabye omwami Abbas Ssozi nga tavuganyiziddwa okubeera ng'akiikirira municipality so nga ate ne Mukono North Constituency omukulu Ronald Kibuule nga ye minisita w'ebyamazzi naye yayiseewo nga tavuganyiziddwa. Mpozi njagala okuyitiramuuko mu bufunze nti twabadde n'abakyala Nagawa Esther Kabugo ng'oyo yafunye obululu 865. Omukyala Amanio Draville Sheila eyabadde awagirwa ennyo munnaffe Ivan munno teyakoze bubi yasobodde okukunulayo obululu 2793 so nga Mary Margaret Nalugo yafunye obululu 13,268 ate nga ye Nakavubu Margaret yafunye obululu 2,114. Pozaawo omubazi omwangu olaba nti yasobodde okuwangula ng'amuddiridde amusinzizza obululu obusukka akanaana. Siweewaawo obululu kanaana bulamba. Mukono South yabaddeyo abavuganya basatu. Mu bavuganya bano twabaddemu ne Nicholas Senyonyi ng'oyo yafunye obululu 441. Omwami Lukoya Francis Mukome eyafunye obululu 3787. So n'oyo omubaka waayo aba NRM bagaye nti kyamazima yagwanidde okubeera nga bakwatira bendera omwami Johnson Muyanja Senyonga eyasobodde okufuna obululu 1,851. Bwe tutunuulira obubonero obwo ne tutunuulira n'ebizze biwulirwa omulundi guli twali tutunuulira nga tulaba mukyala Margaret Nakavubu ng'agamba nti nina abanteekako ebijinji nina abakola ki waliwo abanene abannemesa kiraga ki bwe tulaba nti abantu b'omukono ate baavuddeyo ne bagamba nti ono gwe tugenda naye. Neeyanziza nnyo mukulu mwesigwa. Mbadde mpuliriza bulungi ng'oyogera mu kalulu kano oyogedde ku kigambo kye tubuusizza amaaso scientific. Okutunuulira banatunuulira akalulu kano tekabadde scientific n'akamu. Ekyakyuseemu kiri kimu kyokka ekitabaddewo about papers na about boxes naye ebisigadde byonna ebyatambula nga bibitambula bulijjo. SOPs ezaateekebwawo Ministry of Health tezagobereddwa. Twatuuse ku ofiisi ya NRM baleese ebidomola bingi mu ebiri mu ofiisi ebyo bigaba ku polling stations naye bwe nkulaga nti amazzi ge baataddemu awamu gayinza okuba gakyalinamu tebaanaabye mu ngalo beetuumye wamu n'abatunulira ku polling station ekiro kutali center obedda baleeta empapula obedda ne baligestra mwami Benon Sekannyo nga bwayusa ku mpapula bwakombako bagenda empapula bwakombako kitegeeza ki? So scientific zero. Ekirala obadde oyogera ku miwendo kyandaze ddala nti abantu batandise okuzuukuka batandise okutegeera akalulu kyeki. Luli abantu babadde ku weevu gundi agambye Mwesigwa agambye Kimbo agambye mukyala Naluga agambye waliwo tekiri abantu batandise okwetegeerera mu kutandika. Mukyala Naluga yogedde ku kya ssente abantu bagenda kuzirya era mwe bagamba abeesimbyewo ssente bagenda kuzibalyako era muzireeta abantu bazirye naye abantu bagenda kwesalirawo ani gwe baagala. Kizuusa abantu bakooye okubawa sabbuuni obutundu bwa sabbuuni bakooye okubawa 1,500 bakooye okubawa enkota z'amatooke n'okubawa ku bodaboda n'obuwunga n'obusukaali olowooze nti bagenda
kolaki kubalonda abantu bazuukuse bategedde akalulu so akalulu abantu bakoze kye balina okukola. Mwami Kimbowa, akalulu kano kabadde scientific? Ekisooka kya byonna nandirowoozezza nti gavumenti bwe yali ereeta enteekateeka eyo eya scientific erina ebintu byeyagezaako okutunuulira nga biri mu line n'okwetangira ekirwadde kya coronavirus kya covid-19 naye bw'otunuulira standard operating procedures ze baaseetinga zonna ndowooza tezaagobereddwa ate neera bwe yali ereeta enkola eno teyagiteekako ssira kubanga bw'otunuulira olwaleero nti wabaddewo okulonda kwa NRM wandigambye nti kwandibadde ekyokulabirako ekisookerwako nga twetegekera ekinene kye tugendamu kyewandiise pilot study kuba teyakolebwa ekirwadde nga kino gwe mulundi ogusoose nga tukirina so kati kino kyandibadde kyakulabirako naye ate bw'otujja mu nkola ey'okukuba akalulu nga tusuula tutiikinga kapapula bwe tuteeka mu bokisi eyo enkola n'ogitujjako n'ogamba katusimbe na migongo nga tugenda kusimba nga twerinaanye ekyo kimu ku biraga nti tolina nnyo kyamaanyi ky'otaddewo mu kulwanyisa kirwadde so kati ensonga yokka esooka ey'okusimba mu mugongo ekyo kikulaga tewali mutendera gugobererwa ekyo ekibiina kya NRM kyekyakiyisa so ebya scientific kye bagezezaako okutangira zeraalizi zino ezeene nnyingi naye bw'oba walabye abawagizi abazze nga bagoberera abantu baabwe okubawagira twala tugende ensonga tewabaddewo kinnyonnyola gavumenti kyeyakola ki kyeyagezaako okuteekawo so bw'ombuuza nti akalulu kabadde scientific awo nja kugamba nti nedda. Kantukeke wa mukyana lugo kyamazima bwe tutunuulira ebitundu ebirala nga kwotadde n'ekifo wennyini akulira ebyokulonda mu NRM Tanga Odoi gyasibuka eyabadde alondesa yattiddwa n'abalala bangi betuwulidde abaafudde mu kalulu kano bw'otunuulira ebintu ebyo nga mulimu ne minisita Mulamba leero tugambibwa nti omuntu gwe yakubye essasi yamaze n'afa olowooza kyanjawulo ki Mukono okubeera nti basobodde okumalako akalulu kaabwe naye ng'ate tekaliimu muvuyo ogwo ogulimu n'okuyiwa omusaayi? Mukono ebadde nnyo era tebeera nnyo violent kutuuka ku eyo level ti waliwo regions ezimanyiddwa ennyo kuba eyo report tetugirinako wano tetulina rekodi ya Mukono nti abantu bafudde bwe bati ti Mukono abantu bayiwa omusaayi bwe bati ne bwe bati mu kalulu era tetulowooza nti tukisuubira so ng'ate mu district ziri z'owulira ezirimu ebintu ebyo bo bazze babiyitamu era ndowooza kafuka kazannyo kaabwe. Mwamiyiga olowooza kiki ekyenjawulo ekiri mu Mukono okubeera nti akalulu kayo tekabadde mad by ebikolwa ng'ebyo bye tulabye mu bitundu ebirala? Omuvuyo guno gwonna guva ku bakandidate enneeyisa yaabwe naye Mukono tutunuulira nti abadde beesimbyewo tebabadde ba mivuyo okutuuka ku ekyo so credit Mukono ngenda kugiwa abeesimbyewo abadde bavuganya ku bifo ebyo nti wali wabaddewo okuvuganya kubanga kukuyina okubeerawo kye bayita akalulu naye ate tebatuuse ku extent ekumamu bantu bawagizi baabwe muliro kubanga batunulira ekintu ekyo ebiseera ebisinga wadde bagamba nti abeesimbyewo wano batera okwegaana banange tusikirina Mukono bawagizi naye ogenda okinoonyereza ekinyusi kyakyo nga kibeeramu Mukono gw'abeesimbyewo. Okimanyi nti waliwo abantu abalwananga neesimbyewo tategedde lwaki balwanyi? Ye mukyana lugo kituufu kyova olaba ngambye nti ebiseera ebimu waliyo abalwana nga bo naye ate waliyo n'ekimu nga kikumiddwamu omuliro abeesimbyewo. Atengera ekyo tosobola kirulinga kuba waliwo abakayanye jjo bakayanye bukayanyi oli n'agamba nti gundi yasinga omulala gundi yasinga bamaliriza nga bakubaganya ebikonde naye ng'ate bonna bankambyemu naye mbadde njagala Mwami Kimbowa otuwe ku kifaananyi olowooza ebintu bino bye tulaba bye tubadde tutunuulira ebyo violence ey'ekikanga ekyo etuuka n'okuvaamu abantu abamu okufiira obulamu bwabwe abalala ne bagenda ku bitanda olowooza Mukono
tetandise okulaga obubonero nti ate ye trend gye tutwala bw'owulira nti gye buvuddeko katono aba competinga ku ntebe y'obwa ssentebe abagala okwatira NRM flag baali beetunuzaamu emmundu baali baagala kwekuba amasasi n'ebiringa ebyo terubenga lwe lugendo lwetukutte nga naffe tuyinza okumaliriza nga tulinga ebitundu ebirala era olwo tetugenda kulwewala kubanga bw'otunuulira akalulu kano konna ng'okatunuulidde awamu ke tuvuddemu akababaka akakamala okulondebwa then nakano konna ke tugendamu LC5 n'abasigadde bw'otunuulira competition weeri ey'amaanyi eri kalulu ka LC5 olwaliro bwe baba bamaze okukulagako nti basobola okwekuba basobola okwerumba basobola okulwanira grounds we bagenda nga bakuba enkuŋŋaana kuba enkuŋŋaana weeziri abamu bazitambuza naddala mu bitundu ebyebyalo kati bw'oba otunuulidde nti olwedde baatandika dda okwekyojjakyojja ekyo togenda kijjawo era tukyakisuubira kano ke tuvuddemu kabadde yadde naye ke tugendamu embooka egenda kuvugira ddala kubanga abeesimbyewo bennyini bw'otunuulira bagitwalanga strategy nti bwe nzija n'entiisatiisa abawagizi b'essayidi eri bwe mbateekamu wano abakubi ba kibooko bagenda kutya okukola ebintu ebimu bagenda kutya okutambula nga banoonya akalulu nnyumba ku nnyumba okkuba embooko emukono mu kalulu ka LC5 yafuuse strategy nti buli eyeesimbyewo kati ayagala kakasa munne nze nsinga eddalu n'amaanyi n'obukambwe atiisetiisa abawagizi b'oluuyi olumu kati ekyo togenda kijjawo kati embooka ekyavuga bagenda kwekuba Mwamiiga embeera yeyigiriza ky'omulonzi omanyi enjovu ebbiri we zirwanira obusi bwe bukola ki bwe bukutuka mu abawagizi temwemalaamu mubeere beegendereza tuli ku kamyufu naye bwekuzzaako mu kalulu ka jeno akawamu tunuulidde okulonda okubaddewo ng'abakulu bwe babakuba balinnya nnyonyi ne bagenda bakomawo babateredde gwe wa wansi bakusibiza eri wansi mu kiriniki kaakati tuleme kulwana akalulu kaleme kutwawula Kyaggwe TV gwe mukutu St Cyprian Kyabakadde High School ly'essomero gy'olina okutwala omwana wo so nga akafo w'osobola okugenda n'owummuliza ebirowoozo w'osobola okutwala omwagalwawo nakkiriza nti ddala mu mazima omwagala ye Marian Gardens akasangibwa ku kyalo Ntaawo ebifo ebyo mubikozese mujja kufunamu ekyamakulu mpozi waliwo omulabi abadde aga nti muddiremuuko ku byavudde Nakifuma mu mazima yabaddeyo abavuganya bana nga kwabaddeko omukyala Gloria Semanda oyo yasobodde okufuna obululu 1,697 omwami Ntwatwa Jackson yafunye obululu 1,167 mugambe Joseph Kif'Omusana n'afuna obululu 4,116 so nga omubaka abaddeyo era nga ye yasobodde okuyitamu okukwata bendera ataavuganye ku kalulu akawamu ye Robert Kafero Sekitoleko engineer yafunye obululu 1,136 ebyo bye byavudde mu kitundu kye Nakifuma bw'otunuulira Nakifuma wabaddeyo n'okwesanga nti omubaka oyo teyeeronze akalulu ke bwe kayiise ku kifo wennyini walondera mu bitundu ebisinga twawulidde oba twalabye nga akalulu kabadde kayingiddwamu abantu abatategeerekeka abamu be bagamba nti opposition bazze kunafuya abalala be bagamba nti abo bammemba baffe okusinziira ku president oba chairman w'ekibiina ye yagambye nti abammemba bonna bajje balonde ekyo kituyigiriza kikuno kantandikire Mwambi Kimbowa kino ndowooza kirimu engeri njiyita yakweyagaliza kubanga bw'obeera otunuulidde okirabirawo nti kyabulabe bw'obanga omuntu tewamutegese tewateeseteese tolina ngeri gy'ogenda kusobola kukuumamu kalulu tolina ngeri gy'ogenda kulemesa bantu batali ba members ba kibiina kujja kukola mu fujjo
so neera bw'oba otunuulidde wandirabye nti akalulu ka NRM kandibadde ka mirembe okutwaliza awamu naye kabaddemu abantu abamu twabalabye nga bakutte ne kaadi za DP abalala nga bakutte kaadi za people power batambula nazo mu nsawo ava ku layini bwamala najja nga aseka n'agiwanika mu bbanga ekiraga nti yazze kola ki kukyankalanya bw'otunuulira bw'oba obadde ogoberera ab'ebyokwerinda ze zimu era ku nsonga ze baatunuulidde bakirabiddewo nabo ate era mu bitundu ebyenjawulo katemba ng'oyo yabaddemu wano Mukono ne amadistricts agalinaanyeewo so ekintu kya pulezidenti okuvaayo n'akkiriza buli muntu okulonda ekyo ndowooza tekyayisiza bulungi abantu abasinga obungi kyabadde kitabangula butabanguzi kulonda kyalowooza nti pulezidenti okuvaayo yabadde agezaako okulwanirira abannakibiina bangi abazze nga bakaaba nti amannya gaabwe tegaddira ku nkalala olowooza kyakuyiga ki era kiki ekigwanya okukolebwa ku nkalala ezo bantu tuteekeddwa kutwala butwazi buvunaanyizibwa ku bintu ebimu nze siri wa NRM naye mbadde ngoberera bulungi ebintu bya NRM balina road map gye batambulirako ebeeramu okukebera enkalala z'abalonzi ebeeramu okutimba enkalala n'ennaku baazisomanga abantu bonna baali bagoberera wali osobola okugenda n'otereeza erinnya lyo mu nkalala z'abalonzi lwaki olinda olunaku olusembayo oyinda tulina eyo tendensi ey'ekiddugavu ddala etulaga nti tuli baddugavu n'agenda enkya n'omaliriza nga tolina kyokoze tuteekeddwa kubeera bubeezi bantu babuvunaanyizibwa bw'obanga olina ekintu ky'ogenda okwetabamu n'omanya ntandikira ku ki nsembyayo ki NRM nayo yandibadde ekimanya nti abantu abataafaayo kujja kukebera mannya gaabwe mu nkalala nakuzza bujja baali balina ebigendererwa byabwe ebirala be babajjamu nga bakyamuukiridde be bakolera ddala effujjo mu kintu nga kino baba bateekeddwa kulekebwa bweru bw'ojja ku polling station ng'erinnya lyo teririimu ne bagamba teririimu tolina nsonga z'otuwa ku lunaku lwa kulonda security mugjewo bujja naye olaba ne mu bitundu ebimu security tewaabadde kwegamba ekintu kyabaddemu okulagaya okw'ekika ekyawaggulu ekikulaga nti waliyo ebigendererwa oba oli awo bye tutategeera ebirala gavumenti byetambuza mbudde buno omukyala Proscovia Nalugo kituufu ebifo akalulu gye kaaganye babadde ba opposition nga be bakayingiddemu era okuyingiramu kwabwe kwayambye baani mu mbeera eyo sebonze ku nsonga eyo yakusooka nkutegeeze era ntegeeze abalaba Kyaggwe TV bonna nti emivuyo gyonna egyetabise mu kalulu kano ensonga yabaddemu ssentebe w'ekibiina yatabangudde akalulu olw'ensonga nti tosobola kutegeka lukiiko lwakika nga weddira ngabi ate n'ogamba mu kusaako omusika n'ab'emmamba n'ab'empeewo mwenna mujje naye ng'ate oluusi omukolo gwabadde oli teyagambye babika birala naye yabadde agamba banna NRM abamanyiddwa era n'agamba nti abavunaanyizibwa ba opinion leaders ku kyalo abali mu pate be baba baga nti awo naagwanidde ono tagwanidde sebo lwaki njogedde bwe ntyo nti ebintu bino byakoleddwa abantu abasinga bwe bawalabye abaana abasimbye ku layini banasonyi obayita abaana layini yadde esingako bavubuka naye nga bw'ogenda mu nkalala ne ku kyalo tosobola kubuuza ssentebe wa NRM nakulaga nti ono omuvuka wa NRM naye nga buli omu akugamba nti ssentebe yatugambye ffenna tukole ki tulonde kyendowooza nti ekibiina kino omuntu omu akirina mu ngalo ze bw'ati wadde mbogamba nti kati nga bwamaze okulonda ababaka ba palamenti akalulu ka pulezidenti bwe kanatuuka nako kamugongo naye tusobola okuddayo ku register kubanga luli twalabamu emivuyo nensigala nga nzira ku nsonga ey'okweyagaliza nti ssentebe w'ekibiina alabika nga ye yeyagaliza naye nga tayagaliza ababaka era ababaka bonna abagudde ababadde mu palamenti omusango tebaguteeka ku balonzi baguteeke ku mukama waabwe ekirala mu nsonga eno ekibiina kirabika nga kyabadde tekyeteeseteese kulonda olw'ensonga nti oteekateeka otya okulonda nga ne bammemba boolina tobamanyi kuba singa babadde babamanyi enkalala zino ne we zaaliyuziddwa ng'abamu bwe bagamba mbu kyekyabaviiriddeko okugamba buli omu alonde baalizeemu ne bazitereeza kuba bammemba baabwe babadde babamanyi naye tebabamanyi buli omu balowooza muwagizi waabwe simanyi oba kwagala kuweza bantu oba balina ebyabwe bye babadde bayisaawo kyamazima tuzze tutunuulira NRM ng'obuwanguzi bwonna bwefuna
bubeera busukkulumu. Tutunuulidde nga mu kulonda kwonna okubaawo NRM ye gyesinga. Aba LC bwe balondebwa ye yafuna majority LCs. Abavubuka bwe balonda ye yatwala ebifo ebisinga ebyalonderwamu. Tukikkirize nti ddala abalonzi abo bonna mukyala Nalugo bagamba nti babadde bavubuka abatalina ku register ya NRM. Tukitwale nti kituufu ba NRM oba NRM mulimu lwetulimba nga ddala obuwanguzi si bwayo nebukleiminga nga kakati kitandise okuviirayo mu mbeera ng'eno. Ngenda kufaananiza kumwe ne bateesa bannange kyebayogeddeko bannamawulire bannange kyebayogeddeko. Ssentebe w'ekibiina lwaki yakoze akakodi ako? Ababaka abaliyo bamufuukidde ekyambika. Abali ku kadi ya NRM babbeyi. Kakati yabadde alina okuleetawo akakodyo konna okulaba nga abeera aleetewo abapya abakyali abasaamusaamu. Banaasobola okuteeka mu nkwawa. Banaasobola okukola ki? Okuteeka mu nkwawa. Kubanga bano okuyisaawo kino watunuulira wano miliyoni 2 ate muzikomyewo tukuwaana. Naye kati ono yakayingiramu olw'okuba abeera ayina amabanja bamuwa obukadde 10 ng'akola ki? Ng'akkiriza. Ekirala abdala abalonze ba NRM oba si ba NRM? Nedda si bonna nti ba NRM. Mu Mukono muno natambulako polling stations ez'enjawulo nga tukavalinga akalulu k'abavubuka ak'okulonda. Kyankubye ekikwe bagiyita nkukwe nti abavubuka opposition nga bali ku line abayitamu basentebe bemanyi nti onayitirawo ku basentebe w'abavubuka ku kadi ya NUP naye nga bali kuki ku line. Era nga kino tukizayo ne kalulu ketwamaze akajeno byabakama aka LC2 nanulidde abavubuka abasentebe abayitamu ku LC1 ku bitendere eja NUP nga bagenze ku line ya NRM. Kale kitegeeza nti mukyala Nalugo kyayogedde kituufu, NRM temanyi bamemba baayo. Mwami Kimbo, bwe kibeera nti ekibiina weekiri kitukakasiza kirina structures naye nga paka leero tebamanyi bantu bali mu kibiina kyabwe tubyayite bammemba nga kwa ujumula buli omu ajja buzinaalonda, kitegeeza ki mu bulamu obw'omu maaso obw'ekibiina ekiri mu buyinza? Kyensobola okugamba NRM emanyi bammemba baayo ebamanyi naye ensobi eyakoleddwa abatabadde scrutinized bonna ne bakkirizibwa bajje balonde. Kati ate nga tulina kwerabira kintu kimu nti ab'opposition bonna ababaddewo babadde tebaagalira ddala ba incumbent mu kibiina kya NRM ababaddemu. Kati nga singa oba omuwadde omukisa n'oteekawo omuwaatwa ogujja ajja omuntu ono mu buyinza kubanga bo obamanyi ebiteeso byonna ebibadde bisinga okujja wano ebingi bafuuka ba yesman. Buli kintu kye babaleetera bakkiriza bukkiriza oba kinyigiriza omuntu wa bulijjo oba tekimunyigiriza bakkiriza bukkiriza. Kati omuntu ono bw'afuna omukisa abadde ng'azibuwalirwa atendebwalirwa kuba NRM wano kyekimu ku bibiina ebisinga abantu abangi kibadde tekiwangulikika. Omuntu ono ow'opposition bw'afuna omukisa ogukyankalanya ayingira buyingizi najja n'akukyankalanya. Kino obwedda kye boogerako nti abantu bangi abalonze nga opposition yes kubanga bafunye omukisa ogujja okukuba bakandidenti ba NRM abandi badde bagikolera obulungi ne bajja ne bagikuba nga bagikubira mu kibiina kyabwe mwennyini awo wennyini. Naye ate bwe kituuka ku kibiina kya NRM nga kyo kyennyini kyoyogeddeko kiba mu katyabaga k'amaanyi. Olwaliro bw'otunuulira kino mwami gakyabadde ayogerako nti President Museveni agezaako naye okwereetera abantu bano abapya kubanga asobola obbateeka mu nkwawa naye ate nabo bagenda mubeerera bazibu. Olwaliro abantu batandise okukkiririza mu ndowooza zaabwe, abantu batandise okuyiga n'okwetegeerera. Kaakati bwe tubeera mu mbeera eyo nti abantu balina ebintu bye bakkiririzaamu ebisinga obungi
kigenda kubeerera mwami Museveni kizibu ne bwanajja ne ssente mmeka okonviisinga abaana bano abapya be basindikamu ba musaayi muto okubakozesa ebintu ebikyamu. Yes, abamu bagenda kukkiriza okulya obusente naye tekigenda mubeerera kyangu. Kati future ya NRM ebeera yeeyongera okukendeera. Kyamazima tukkiriza nti akalulu kano newankubadde kawedde bulungi naye mwabaddemu era ebirumira nga naddala ebirumira bye twalabye ebisinga byabadde mu kunoonya akalulu. Twawulidde amaloboozi mangi agalimu okwefumita kyetusuubira nti kiyinza okubeera nga kibaawo naye mwabaddemu abantu abamu be twandisuubidde nti balina okuwumbawumba naye ate nga bayongedde okuyuza. Ekintu ekyo twakirabye ku kalulu k'omubaka omukyala Honorable Kibule bwe yavuddeyo n'atwala oludda n'abeerako omuntu gwawagira ekitalina nsonga kuba alina naye ensonga ze lwaki yawagidde omuntu oyo. Era tutegeezebwa nti ensimbi nnyingi ezaayiriddwa mu bantu n'ebigambo ebirala abalonzi bye baawulidde okuva mu bakulu be bakkiririzaamu be twaliyise opinion leaders okutuuka n'okwawula embwa n'ekibe. Kiki ekireetera abantu okudifayinga abantu be babadde bakkiririzaamu ne batandika okwewaggula okukola nga mwami Ivan wabadde agamba? Kyekyo kye nakugambye, buli munnayuganda alina omutwe gwe. Bannayuganda twetegeerera, togenda sinzira mu maka go ogambe nti gundi londa gundi nange mba nyina kyenjagala. Ojja kutuleetera obusente bwo tubulye bwe tuba nga tubufunye naye tusigale nga tukola ki nga tulonda gwe twagala. Akalulu kewe katuuka tetukyalina nti gundi alagidde. Ebiseera ebisinga woba ozza olondoola enkola eyo gyebadde ekola egenze eggwaawo. Jakuwa ekyokulabirako esembabule nti omukulu y'omu yagenda n'ava mugamba nze nkatadde nkawadde muwala wange naye akalulu kamufuukidde akalulu. So bw'otunuulira embeera nti bannayuganda balabira ddala nga kuba kubajooga lwaki otusalirawo ffe tumanyi agenda okukola byetukola ki byetwetaaga. Lwaki ojja ogambye nti gundi londa gundi? Abantu abamu beekanga nga bagudde naye ng'oluusi tebandigudde naye nga abalonzi babonereza ali mabega wa kino ate nga bangi bajja kubonerezebwa batyo olw'ensonga nti abantu bw'otunuulira omuntu nga agamba nti londa gundi alabira ddala ng'omumanyiira naye n'akikola nga akigenderedde n'alonda omulala. Oluusi ebiseera ebisinga weekanga nti abantu abo be babeera emabega baba banafu oluusi nga tebalina mu balonzi. Kakati omulonzi tajja kwagala okumuleetera munafu kubanga gwe gw'oyagala ng'ate ye alina gwakola ki tebaagala kibiina gw'ayagala. Twagala ekibiina ekinaawangaala. Ekibiina ky'NRM bwe kiba kinaagenda mu maaso kirina kubeeramu abantu ab'enkizo, abantu abasobola okukola ebintu omuntu yenna n'agambawo kyekyo. Oyo ye mubaka waffe ow'NRM. Naye bw'oleeta omuntu nga munafu ku lw'okuba kyova olaba nze sikkiriziganya na kintu kye bagamba londa ne bwe tuba tuleese ekidomola ng'okigamba nze omuntu omukulu nonda ekidomola nga ndabawo omuntu. So kaakati nze ndowooza ebintu by'okututegeerera nga bannayuganda tulabika tugenze tubivaamu. Essaawa ey'okubivaamu etuuse. Tweyanze Mwamiga Sebo bwe tutunula tulaba nga bammemba bangi abatali bamativu si wano wokka naye n'ebweru. Wona ogenda okutunula muganda wange eyava mu poliisi ow'e Kasanda Semewo bamukubye kyabugazi leero akugamba nti ajjanga independent n'abalala tutandise okubawulira nga bavaayo. Bw'ogenda okutunula wane nakifuma omwami Joseph Mugambe Kif'Omusana akulaga nti ye ne bwe kibala kyetaagisa genda mu kkooti ajja genda n'ebitundu ebirala mama njeru bono bwatabangusi bonna ebintu bifuuse byefudde naye ng'olwo tukyali mu nnyumba ya kyenvu. Ate twabadde tuinterviewinga nga Kyaggwe TV nga twogerako n'omukyala Nakavubu jo oluvannyuma lw'okulonda nga twogerako n'omukyala Nakavubu akalulu nga kaakaggwa ng'agamba nti Kibula ntambuliddeko nnyo nange ngenda mutambulirako. Tunaalagera okutuuka mu February nga Kibuule lufumo mu Mukono North. Ebintu ng'ebyo bw'obitunuulira olowooza movement mu Mukono tetuuse okusanawo? Movement abantu kye batamanyi kiri kimu nti ekibiina kya National Resistance Movement kinene okusinga bo. Kitya? Ekibiina
kinene okusinga bo. Mbadde abantu be bakola ekibiina kituufu, naye wali abamu balowooza nti babeera banene okusinga ekibiina. Singa si kibiina ekyo, singa tomanyiddwa, yendowooza yange. Embeera eyo omukyala Kavubu gyayogeddeko ebintu bikyuse, tebikyali bya gundi gwendeese. Ebintu bikyuse, abantu tebakyayagala kubategeerera. Omukyala Lugo ng'ogenda okukoona ku nsonga y'amazzi, twagala n'okutunuulira bwe babanga abantu kaakati we batuuse beetegeerera nga bw'obadde otugamba. Bwe kiba nti abantu bamanyi nti otulaga kino naye tetukyakitegeera, kiba kiraga nti omwana atuuse okujjukizibwa nti mwana gwe nze nkuzaala. Ate omuzadde bw'otuuka ku mbeera eyo okujjukiza omwana wo nti gwe omuzaala, omanya nti yeewaggudde. Tetutunuulire oba tetutuuke ku mbeera ng'abantu bava mu pate yaabwe ne balonda omuntu omulala gwe bawulira nti yalina obusobozi naye nga siwa pate eyo. Nze kyemmanyi otuukira okujjukiza omwana wo nti nze kitaawo, oba olina ekintu ky'otaakola ng'omwana oyo akula. Bw'oba watuukiriza obuvunaanyizibwa bwo ng'omuzadde, nze ndowooza omwana oyo yakula amanyi nti ono muzeeyi wange era akusamu ekitiibwa era akola kyalina okukola ng'omwana. Kyova olaba abantu abaagala pate bajja kusigala balonda abantu abalimu enkizo okusobola okukuuma pate, naye nga bano abalina bye banoonya mu pate, waliwo abaagala pate era nga bajagaliza okuwangaala, waliwo n'abayitira mu pate okunoonya ebyabwe. Kati bano abayitira mu pate okunoonya ebyabwe be bawoza londa gundi kubajja kumukozesa okufuna kyayagala, naye abalonzi abaagala pate yaabwe era nga bagirinamu future era nga baagala ebeerewo bajja kulonda go balaba alimu enkizo okutwala pate yaabwe. Naye mu pate tulinamu abanene, empagi eziyimirirako ebisenge banene, naye nabo balina kaadi emwe bafula okubeera bammemba nga gwe boogirina. Teri munene mu pate kuba ffenna tuli bannayuganda, bwenna bwe tubeera mu pate y'emu tusigala buli omu alina akalulu kamu. Gwe kiki ekikulowoozesa nti oli munene nnyo osobole n'okulowooza nti osobola okutegeerera abantu 1,500? Nze ndowooza tebandibadde banene singa ekibiina tekirimu bammemba. Bammemba gwe mulamwa gwa pate era bammemba kyekiseera nti bavuddeyo ne babalaga nti bwe muba muli banene ffe katukole kino okubalaga nti temuli banene. Followinga, likinga, sharinga, naye mu byonna subscribinga ku Kyaggwe TV nga kwogenda okusinziira okufuna bino n'ebirala bingi, kubanga ffe gye tuli tufumba ate nga byonna tugera kubanga tuli batuusaako. Nabategeezezza nti akafo woolina okugenda okuwummulira ku wiikendi nga leero ye Marian Gardens ku kyalo Ntaawo. Awo bw'otuuka awo ebisigadde bibakwasi bajja kubanga babitambuza bulungi. So nga n'essomero lye tukutegeeza lyolina okutwala omwana wo n'asoma n'afuuka ekyomugaso mu nsi n'atasekererwa. Omwana n'asoma n'amalako ne batamubuuza biwandiiko nga tabirina ng'atuuse okwesimba. Omanyi waliwo ekituuka ne kiswaza. Twala omwana wo ku St. Cyprian High School ekyabakadde. Omwana we ajja kuvaayo nga ddala wa mugaso era abeereko ettaffaali lyayongera ku nsi ye. Nga tuwumbawumba olutalo olwabaddewo oba olwabaluseewo wakati w'omubaka Kibuule noono omusaayi muto ajja ku kifo ky'abakyala Margaret Nakavubu lulabika nga lumaze okukoleera. Abalonzi bo bagambye nti ffe Nakavubu oba kibe gwe twagala embwayo twala. Kiki ekiri emabega w'olutalo olwo olukoledde? Ndowooza mwami Kibuule yakulembeza omukwano gwalina eri omuntu okusinga omukwano gwalina eri ekibiina. Kati mu mbeera eyo wazeewo okukontana because mwami Kibuule yali yeetaaga okutunulira ku bakandidates ababiri baalina ani yabadde asinga okubeera ku ground nga tannaba kusalawo ani gwagenda kuwagira. Ng'omu ku bammemba b'ekibiina kye NRM abasibwamu ekitiibwa bwe yandirabye kimuzitooweredde yanditudde wakaawe n'asirika olutalo n'alubalekamu eyandisinzizza munna amaanyi n'atambula n'agenda. Naye bw'olaba mwami Kibuule alemeddemu n'atuuka n'okutuuma amannya ge nawuliddeko agamu
gw'oli kibe gw'olimbwa gw'ogoberera biki embeera eyo eyabaddewo muli kimpa okulowooza nti mwami Kibule bw'aba munnabyabufuzi ebyobufuzi ayinza okuba nga abimanyi naye ate omulembe gwalimu tagutegeera. Naye mwami Kibule muvubuka tera gwe twandisuubidde okuba nti atambula n'omulembe. Omanyi bw'olwa mu kintu ng'okikola otuuka n'okimanyiira otuuka obwongo ne buba nga tebukyagenda nnyo yes butambulira awo wamu. Kati mwami Kibule yayiga ebyobufuzi ebikadde ate abiremeddemu alemeddwa okuyiga n'omulembe mwali. Bw'abanga munnabyabufuzi mulungi ateekeddwa n'okuyiga n'omulembe gwennyini gwatambuliramu gwagala ki. Kuba bw'otunuulira omulembe gw'ebyobufuzi bw'ofulumako katono nnyo ng'ovudde mu NRM n'ojja mu byobufuzi ebiri jeno mu bbanga lya myaka nga 2 gyokka tubadde tutandise okufuna change ey'enjawulo evudde ewatategeerekeka. Ekyankalanyiza ebibiina byonna wano ebibadde bimanyiddwa mu ggwanga. Kati omulembe gukyuka ku sipiidi ey'ekika ekyawaggulu. Mwami Kibule okubanga muvubuka nga mu gavumenti amazeemu emyaka egiwera 10 ogwo omulembe eyo oba oli wakadde nnyo oteekeddwa okuyiga omulembe gw'okola ki gw'otambuliramu. Kati ebyobufuzi bw'oba obimanyi gattako okuyiga omulembe mw'otambulira. Kandidenti olwaleero gwali naye ku mbiranye bw'oba omutunuulidde ayina obuwagizi bw'amaanyi mu bantu. Kati olwaleero bw'otandika okunoonyereza ogenda kwesanga nti n'abantu kuba bw'otunuulira embeera eyabaddewo mwabaddemu okutiisatiisa mu kalulu kwabadde kuzzeemu okutiisatiisa okuva ku balonzi ogenda mu bakozi ba gavumenti bwe muba temuwagira ono gwe mbasindikidde mugenda funa obuzibu ku mirimu gyammwe mugenda kukola biki embeera bw'etyo. Ebyo ebyobufuzi bikadde. Embeera eyo tubadde tugiraba oba ebigambo ebyo tubiwulidde nnyo nga ne chairman wa NRM yennyini abikozesa. Tusuubire nti nawe enjawulo eyinza okubaawo. Balina okukimanya nti ebyobufuzi ebikadde tutandise obivaamu katugenda mu byobufuzi ebikyukakyuka. Balina okutambula n'ebyobufuzi ebyo bw'omanya nti ono kandidenti wali asobola okugasa ekibiina bw'oba okyagala lwaki totuula naye ku mmeeza ne muteesa mubaako ekitambula. Mwami Kibule alagira bw'alagira abalonzi bamudifayinga nawankubadde yabatwalidde amazzi n'omudidi gwa ssente oba ebikutiya. Honorable Ronald Kibule ekiseera ekituuse nti abantu ekitiibwa kyabadde bamuwa luli emabega kitandise okukola ki okukka okusinziira ku neeyisaaye oba okusinziira ku nsabika y'ebigambo bye kubanga tumulabye ate akalulu kano ayina engeri gy'afulumiza ebigambo buli omu nga yeewuunya. Ate kirala minisita waffe oyo omulungi ate omubaka w'abantu asaanye okwawula omukwano n'obuweereza. Bwe mbanga mwami Kimbo w'ono mukwano gwange ng'ayina ekifo ky'ayagala naye nga ndaba obuweereza bwe si muweereza mulungi ng'abantu ayagaliza omuntu omugamba naye omanyi wano togenda kukola ki kuyitawo. Kati mwami Kibule kye yandikoze kwe kuyita mukyala Nakavubo ne mukyala Nalugo n'abatuuza ne bagamba mumanyi twerondeko wano omu kubanga ffenna tulwanirira ki pate. Naye tukiwulidde lunye nti mwami Kibule yayita Nakavubu n'agaana okugenda mu kisaakaate n'agamba yeeta payinga allegiance kuba talina mafuta ga kimayo. Kalayinza okuba yagenda naye obukwakulizo bulaka bwe bwagaana omukyalo ono. Farao yagamba abaana ba Isirayiri mugende muweeyo saddaaka naye temugenda wala naye nga yagamba abakoze eki abatadde ongambye genda oweeyo saddaaka naye togenda wala oba ontadde. Ye bw'oba waliwo okuyita nti tuteese bamuyita kubanga bw'ogamba nti yayita ojje mu kisaakaate ekisaakaate ofiisi ze NRM oba kifo kiteesezebwamu so kati olaba embeera eziteekebwawo. Tuwulidde amaloboozi agagamba nti Kibule alwanyisa buli muntu gw'alaba ng'avaayo nga bw'anaatuuka waggulu asobola okufuna ekyobwa minisita ng'ayagala abeere nti yeye seddume yekka ali mu kiraalo. Ekintu ekyo kyogerako ki? Ekintu ekyo kizze kiwulirwa nti abantu abamu abanene mu NRM wano bwe balabayo omuntu eyesimbye mu NRM bayita emabega ne bawagira aba opposition basobole okulaba nti abe NRM bano ab'amaanyi abasobola otuuka mu palamenti eyo ne baganja bagwa
basigaze aba NRM oba oli awo n'akasente akanoonya akalulu Mukono kasigale nga kajja kuba Mukono emu ku district eziwa ekibiina kya NRM ezikirumya omutwe nti bwe kibanga president omukulembeze w'eggwanga era omukulu w'ekibiina kino kya NRM amanyi nti Mukono ninayo gundi ne gundi bannumya omutwe ajja kuteeka yeri bw'aba badde awaayo obukadde 600 enajja kubisaamu 2 aweeyo akawumbi kamu mu obukadde nga 2 so kakati kyovulaba nti abantu aba NRM abanene bo abamanyi nti banene Mukono bakomekkereza balemesezza abantu abaali badde ab'amaanyi mu kibiina olw'okubanga balowooza bajja batwalako ebifo ne bawagira aba opposition. Omulabi waffe ayinza okwebuuza nti embavu mukyana kavubuza akozesa okutuuka n'okulangirira okumalawo okujja ku layini oba kuba yagambye nti by Feb next year Kibuule will be no more in Mukono. Amaanyi ago embavu ezo azijja wa kiki ekimuwaga? Bw'oba otunuulidde mukyala Nakavubu n'omwetegereza bulungi ng'ayogera ekisooka omulaba nti mukyala munnabyabufuzi, kyakubiri omulaba nti mukyala ayina ebigendererwa biye ng'omuntu azina ebirooto, ayina vision eyiye. Kaakati bw'oŋŋamba nti yaliwo mu kisanja ekyaggwa n'alemesebwa omuntu y'omu eyabadde amukuba mu kisanja ekyokubiri, gwe tolowooza nti omuntu Nakavubu naye muntu anyiiga. Buli bw'onyiiga olina amaanyi agakusindika okulwanyisa omulabe wo, oba olina okulwana n'odda, oba ayina abantu abamuliko emabega abamwetoolodde, oba tebaliiwo. Oteekeddwa okumanya ekintu kimu, abantu omuntu yenna okutuuka watuuka nga tayina bijinji by'amaanyi bimusindika oba weebiri, ayina okwewaayo n'ayasa ettaka bwe kiba kyekyetaagisa. Kati tekibaawo mbugwanirira eggwanga Uganda omuntu akkirizibwa okukola ekyo kyayagala kabi kiba nga tekimenya mateeka. Okuvaayo n'ovuganya omuntu, okuvaayo n'oyogera endowooza zo ezaawukana ku z'abalala tekimenya mateeka. Nakavubu ndowooza kyakola olwaleero, oba ayina abamusindika oba tayina, ayina ebirooto nkakasa ye ng'omuntu byagendako. Bw'abanga yajja luli ne bamulemesa n'akomawo ne kaakati ng'era omulaba akyafunvubidde nga n'amaanyi ge geeyongedde, kikyo kitugamba nti kwasa ttaka. Wakyaliwo essuubi ly'abantu bano abayulise okuddiŋŋana olw'obulungi bwa pate yaabwe mu kalulu akajja? Butereevu, kubanga kati bwe tutunuulira ekyabano nti kizzeemu kati embiibi yaabwe etandika okuva mu byobufuzi egenda efuuka ya buntu kyenkana. Naye wabaawo omukisa nti ekibiina kya NRM n'ebibiina ebirala bwe tuviira mu kulondanga kuno, of course wabaawo obutakkaanya, so wabaawo obukiiko obw'enjawulo obugezaako okutabaganya abantu ku lw'obulungi bw'ekibiina. Bwe kigaana okutabagana nga zaabika emipiira, naye ndowooza omukisa ogw'okuteesa ku lw'obulungi bw'ekibiina gukyaliwo. Bwe kinaabalema opposition ejja kubakuba kubanga ekyo ekisobola, era waliwo ne bacandidates abalala bangi be tulabye abalungi abenkana n'abaana abavuddeyo okuvuganya. Mwamiiga, nga tumaliriza okweyuza kuzinga kubaawo newesa nti baleka kandidati waabwe ne bawagira omulala. Twakiraba ku meya yali yeesimbyewo omwami Charles Semanda bwe baamuleka ku ssaawa envanyuma ne badda ku Kabanda eyali azze nga independent. Olowooza ekintu kino tetwongera okiraba gye bujja naddala akamyufu kano nga bwe kongedde okuyuzaamu abantu? Kasita abantu bano batuula ne bakkaanya ebiseera ebimu ekigaana enteeseganya bukwakulizo, naye singa obukwakulizo bunaaba nga si bw'amaanyi, ndabira ddala nti basobola okubeerawo ne batuula bulungi. Kuba ekyokulabirako mu kalulu akawedde omwami Kenneth Nsuubuga Ssaabagayonga baali tebali makambugo ne Honorable Kibuule, naye kati olwaleero mwami Kenneth awagira Honorable Kibuule. Tuveeko mu NRM katono, Honorable Betty Nambooze Bakireke ne Honorable Reverend Peter Bakalwa Mukasa baalika bwanangu, naye kati olwaleero bonna bagire ku kadi ya nuupu, onayagala kya MP oleyagala kya ssentebe wa LC5 n'omwami Robert Peter Kabanda okulonda okuwedde. Kabanda yali team radio, Nambooze DP, naye olwaleero bonna balina kadi yaki ya nuupu. Buli kintu kyonna mu Uganda muno kisoboka, naye engeri ki gy'okikuttemu okuteesa ku kyasobola okubeerawo? Buli kintu kyonna mu Uganda kisoboka
mwami yiga bwagamba bwe kibeera nga buli kintu kyonna mu Uganda kisoboka mukyana lugo nga tumaliriza olowooza si kyekiseera okutuuka okulaba ku movement n'amaanyi gonna gebadde erina nga gatandika okuggwaawo era nga parties endala zivaayo zigaininga amaanyi okuva mu buwagizi bw'abantu nga movement esaanawo. Ekyo kituufu, ensonga eyo gyoyogeddeko ntuufu. Okuteesa kusoboka naye waliwo wekutajja kusobokera era tukomekereze nga tulabye nti akalulu kano ke kamu ku kagenda okusinga okubeera mu ba independents abangi ate nga bavudde mu kamyufu ka NRM. Yadde nti omukulembeze yagamba abagwa tebalina kuddamu kwesimbawo, naye tuzze tuwulira okuva akalulu kawedde nti abantu bano basazeewo bagenda kudda nga ba independent. Omulonzi agenda kubeera n'abantu ba NRM babiri nga be bali mu kalulu. Wagenda kujja opposition agenda funa omuwaatwa. Twandifuna ababaka b'opposition abawerako omulundi guno mu palamenti olw'obutakwatagana obuzze mu kibiina kino obugenda okwetaba independents abangi owa kaadi asigale nga agabanya obululu n'oli gwe yawangula mu independent. Bano abazze tugeze nga aba DP ne NUP bafune omuwaatwa ogusigaza buli obululu obwabwe nga tebugabanyiziddwamu. Tulabe nti palamenti egenda kufuna ababaka ab'opposition abawerako okusinziira ku ndowooza yange n'aba independent okusinziira ku ntale ziri mu NRM. Njagala okugamba nti ebirowoozo ebyo byolabye si bya Kyaggwe TV naye by'abantu abo bolabye babikutuusaako nga n'ekigendererwa kyaffe okubeera nti babatuusaako kwe kutunuuliza kiki ekigenda mu maaso mu kitundu kyo n'ebitundu ebikwetoolodde okulaba nti ofune okusalawo okulungi ofuna okusalawo okunaakuyamba. N'olwekyo ngenda kusaba likinga, followinga, sharinga ate era subscribinge ku Kyaggwe TV okusobola okubeera ng'ofuna bino n'ebirala bingi bye tugenda okubeera nga tukutuusaako.